ku lunaku lwaffe olusemba olw'aba artists oba ba creators okuleeta ebirowoozo bibaalirowoozeza nti birina okubeera mu copyright law. Era ensonga lwaki tuli wano kumakinga sure nti buli yenna alina ekirowoozo, buli yenna alina alowooza nti etteeka yalyetaze okuliganyulwamu tufuna ekirowoozo kye. Leero lwe lunaku URSB lwesemba, lwe lunaku lwe tusemba okufuna ebirowoozo ebisigaddeyo abantu bajja kuba babiwandiika nga babitwala directly eri Uganda Law Reform. So naye nga okuinteractinga n'abantu one on one leero lwe tulabika nti Central Region tuggalawo. Kimanyikiddwa nti eno department yakuweebwa ogihandolinga. Bingi bibadde bikolebwa to the extent nti Wooma yagenda mu parliament, ne federation yagenda mu parliament. Bakola mistake, baali mu protocol, kyali kitya? Ekirungi nti buli kyembadde ntuukako mbadde nkiba updatinga, naye nganze omuntu eyaweebwa ebbeetu okugenda okukola ku tteeka lino kasita nalaba naddala nga bavuddeyo kye nali nsaba buli artist buli creator aveeyo. So sijja ku down playing efforts za buli omu. Maybe amaanyi gaabo okwongera ku tteeka lino lyongera mu speed because nange nayagala nnyo etteeka lifulume mu bwangu ddala liyambe abo abayiiya. Top what should be done? Bali babiri bakulusa tebakwatagana Wooma ne federation kiki ekyandikoleddwawo? Abakulembeze balina okutuula naddala bwe muba mukola omulimu gwe gumu tewali nsonga lwaki mulumagana. So abakulembeze amaaso tubagatunuuliza okulaba oba basobola okukwatagana. Omukulembeze bw'aba tasobola kukwatagana na mukulembeze naddala ku nsonga nga bakola omulimu gwe gumu, then wabeerawo challenge. So ffe ng'abalabi tulaba oba Wooma obukulembeze bwayo busobola okulaba nti bukwatagana n'obukulembeze bwa federation. So it's about leadership challenges eziri awo naye saabagoberezi. Essuubi n'amaanyi mu bayimbi liri mu ggwe. Bantu bangi bazze bababuusabuusa banaaba bino ebibiina nti malya ga nsimbi. Okakasa otya nti kino ekintu kigenda tuuka ku ntikko? Of course bwe kinaabeeramu ensimbi nja kuzimanya kubanga ntuula akakiiko ka gender. Tewali kiyita kijja mu ministry ya gender ne kitayita mu kakiiko kange. Era nja kubeera whistleblower bw'wanaabeerawo ssente z'aba creators zonna government ng'eyagala ozireleasinga. Nja kubeera emmundu emmenye okulaba nti siziziiza naye enkozesa yaazo nja kugibeera wakati to make sure that abantu tebakozesa maanyi ga numbers z'abantu ate bo baganyulwemu mu ngeri endala. So nkyali muzannyo okulaba nti tewali azannyira kuba artist naddala nga government ereese ssente kubanga from nkireese lwatu buli budget lwetuuka mbabuuza art budget ya art yeruwa. So sinti abali ebweru be balwana naye ne bwogenda speaker akugamba art industry eri promoted now because eddoboozi lyayo lyafuna omuntu ali spearheading waggulu waabwe. You were leader in this. Twasembanga twanekezo tumugana naye lwaki tonoonya Hilderman kuba ye kamala byonna n'agamba naye naye lwaki tannoonya? Zino ensonga zisinga Kenzo, zino ensonga zisinga Hilderman. Njogera ku art industry again ebaddewo omuli ba legend, njogera ku art industry egenda okubeerawo, njogera ku industry y'abazzukulu baffe. So ensonga zetukolako ziri beyond today. Kati for example twogera ku CRBTs naye mu myaka ndowooza ebiri ate tujja kuba tugenze ku kirala nga tuli ku stream nga ate omuntu alina kunoonya ssente za stream, you know. So bw'obeera ng'oli narrow minded ne weefaako leero nze seefaako nga Hilderman wabula nkuba picture ya industry nga bw'erina okutambula myaka 4 nga ngenze oba 5. Nkimanyi olina pain naawe wali muyimbi ate wakuba endongo no. We don't know oba wafunamu kiri buno bwe bulumi obumu obwakutwala mu parliament. Buno si bwe bulumi naye bw'obeera nga for example oli musawo obanga oli mutendeke mu kuzaalisa bw'obeera oyita ku kuba onolaba omukyala ng'olubuto lumulumye ng'atuuse okuzaala ebisa bimulumye ova mu motoka n'okola omulimu ogwo. So kaakati ebyaba artist byankutukira mu ngalo
mbimanyi tebinyumizibwa sina kubikolako even research yennyini mbadde njirivinga. So I'm a good example in this. Siringa omuntu Lemise Saro Opendi oba Dr. Batuwa nge ebya art agamba ye mukola muti ebintu bino nze ntandikirawo kasitoyogera ku art nkugamba ono film bwekiti asiga ebifaananyi bwebiti. So I know art because bwenkuliddemu mumanyi. Alina ekibuuzo. Ebbanga lyonna emabega ozogamba bangi bali batula mu bukundiiri obubba ssente z'abayimbi. Bangi bali mu zirya. Ensonga eyo eri etya? Bakyali balambulukufu. Of course industry efunye ekizibu nti eye asobola okwekulukusiza ku government afuna opportunity bw'aba asobola okumobilizinga numbers nezimudde emabega numbers ezo ate n'azikozesa ye okuyisaawo ebibye. Naye this time round twagala government bw'eba eyiyiza naddala ba creators eyite mitendera nti ojje mu kakiiko ka gender tukubuuze sente ozitwala ogenda zikozesa ki. Twagala industry ekule, si bantu kukula, si individuals abakulembera ebibiina ebyenjawulo okukula, wabula art industry nti ne bwe tubeera tulese Lemise tulese proposal ya billions twagala okutumanyisa work plan gwe billions ezo zisobola kukyusa zitya industry era twetaaga zireeta annually oba twetaaga one off nti billions tuleete billioni 5 oba twetaaga tuzireete mu mbeera twetaaga work plan. So obukulembeze naddala obuli mu leadership bwe tutunuulidde wabula tetulwana bantu. Okay, thank you. Ezimu nendera ku nsonga z'oli mugobako. Bobi Wine yayimizibwa okuyimba. Ekintu kino kiyinza okukyuka mu maaso mu bino Uganda amateeka ge muliko? Of course copyright bw'ogireeta Bobi Wine ennyimba ze be banaazikuba yonna gye banaazikuba afunamu. Toyina muziyiza. So copyright teyamba Bobi Wine yekka, teyamba Kiyaga yekka, teyamba Chameleon yekka, wabula eyamba buli muyiiya provided Bobi Wine muyiiya ajjaganyulwa mu copyright. Honorable, olunaku olwaleero consultative meeting eno olowooza gwe ng'omubaka wa parliament tebadde over short notice era ba artist abaliwo wano olowooza bamala kubali mu ggwanga? Kyenjagala okwogerako nti eno central engagement aba artist aba central ate bwe tunaaba tukola etteeka si buli muntu yenayena nti gwe kikwatako alina okubeera wano wabula tusampolinga busampolinzi. So the mere fact nti ebibiina ebibatwalawo ebiri they are fully represented. Feze kyetwetaaga tusuubira nti Uganda Musicians Federation bwebeerawo abayimbi abaaffiliatinga mu mbeera eyo views zaabwe ziri represented. Bwebeerawo abafirimu bwe babeerawo abafirimu bali represented. So tukola sampling, not everybody nti yali badde asobola okujja wano olwaleero. But now thank you. Erya copyright amendment bill amendment muganda waffe Hilderman yaleeta mu parliament etteeka lino balikola 2006 mugenzi olanya naye nga lyali lya analog nnyo ensi egenda ekyuka. So muganda waffe Kiyaga ng'omuyimbi najja n'alireeta tukolemu amendments nyingi. Abantu abasinga nga balina obutali bumativu bwabwe bwe baalina omwali CRBT tunes kyendowooza nno nti ate oba oli awo nsonga ntono nnyo ku bizibu ebikirimu. So katwagala okufuna ebirowoozo by'abayimbi ate nagenda mu komiti ya parliament ya gender bafune ebirowoozo byonna bituulira nti kuba bayinza obutafuna mukisa ogwo ate bonna kujja mu komiti. So wano buli omu ayogera kyawula ekyandimulumye tukole kino. Kati yensonga erese buli muntu ayogere kyawulira ng'etteeka eribaddewo naye nga atulizozo wano okubuuza omuyimbi naye mmwe etteeka eribaddewo bameka abadde balisoma nga nabo era tebaliyo. So naye babikuyisizaamu at least ofuna ekifaananyi n'omanya nawe mutandikira. So ensonga ebaleese wano unity is in any way kasita muzikozesa obulungi omutazikozesa ate kwongera batematimamu zisobola okuba ez'omugaso gyemuli naye ate zisobola okuba ez'obuzibu ennyo ez'obulabe ennyo singa temuzikozesa ekyo mwina zikozesa. So okwegatta gemaanyi kasita mubanga mwina common goal emu etaliimu kwetematemamu. Abayimbi ebigezo kibuga kyakulembera bali bakubiseeko nga baagala bawulemu mugere mu bendala tebampitanko bayinza okuba ekyo kiri eribbo bayinza okuba nga byebawulira byenandi bawabudde nga bo babirina nga bawulira biryoke osanga bali bifuna mu maaso eyo balimpita nga n'abawuma bwabawuma bampitako era neŋŋendayo nenjogera nabo. Ate ffe tulowooza situleme kulowooza bintu bino biteeka nnyo mu bibiina kyetwagala at last artist awangudde
industry wangudde kwa ine tikoteeka ya copyright eri ku bayimbi bokka abawandiisi b'ebitabo baleseewa omuntu asiiga ekisiige ky'omuleseewa so tuleme kulinafuya nnyo liza ku associations eziriwo leero ezisobola n'okuvaawo enkya tuzizze ku the future of the industry. Ogamba politics akoze kyamaanyi okwawula mu bayimbi? Sijja gamba nti politics akoze kyamaanyi okwawula naye abawagizi betukolera bayina obulumi bwabwe ku mutima bayina nebibawabye abangi bwe basinga oli people oba muntu w'abantu abantu balowooza nti bwaba balina obulumi obaluma ku mutima gwe oli ddoboozi lyabwe olina okuboogerako bawulira nga waliwo oba oliawo ebyenjawulo balaba bitatambula bulungi kuba tukimanyi bulungi kuviira ddala ku bassebata bakafeere babasudde bayogeranga ku bintu bingi bassebadduka bayogeranga ku bintu bingi ebyabangawo mu ggwanga eryo so omuntu oyo akuwagira ayagala awulire ng'ali mu represented mu ddoboozi oyo oyogera. Amanya gange nze Geoffrey Jeff Ekongot nga nze Programs Director wa Uganda Musicians Association. Leero kyetuliko ye final consultation eya etteeka lya copyright wano e Uganda. Tuli mu amendments. Process ebadde tambula guno omwaka gwonna nga twatandikira ddala wano e Kampala ne tukola consultation ezaali ez'abantu abatonotono ne tuzaako ez'amangi ku National Theatre ne bakola consultations ne groups ez'enjawulo ezirina ba-stakeholder mu copyright ng'ab'ebitabo bafirimu then ate ne tuddayo ne mu bayimbi mu ggwanga lyonna ne tugenda e Mbale ne tugenda e Mbarara ne tugenda e Gulu finally ne tukomawo e Kampala. Eno step gye tuliko eraga ddala nti embaga esembedde eya copyright eno embaga yeetaaga okwebuuza ku balala abaliko abagirinako kwegamba se okumanya nti ki ekigenda okukolebwa kyekyo kyennyini era kiri mulambulukufu. So olwaleero eno final consultation eri mu Kampala egezaako okulaba nga tewali birowoozo bya muntu yenna ebirekebwa emabega. So ebirowoozo byonna bye bakuŋŋaanyizza okuva we twatandika guno omwaka byonna kati babisengejezza babitadde wano mu eno consultation making sure nti buli muntu abimanyiiko era temuli bintu buli omu kyatamanyiiko so that woba ng'olina kyewemulugunya eno yessaawa oyogere we tumala wano bagenda kudda kati okubaga kye bayita the text of the legislation ke kagambo ku kagambo akanyonyola etteeka bagenda kubagaako kigende mu cabinet bwe kinaava mu cabinet kiryoke kigende mu parliament so emirimu gyaffe tufe tugikoze buli muntu awulira nti alina kyagala kibeerewo eno yessaawa okuteeka ebirowoozo byo era newe tumala wano tekibeera too late okuleeta ebirowoozo naye nga wano ye lukuŋŋaana olusembayo olugenda okubaawo ebisigadde bijja kuba bitambulira mu mpapula owandiika buwandiisi oba n'otuukirira bonna abaliko so tusanyusa nnyo okulaba nti kino kitaddewo era gavumenti tubadde tugisindika omwaka gwonna tulabe nti kino kiggwa era nakyo bakitaddeko pressure. Ebbanga lino lyonna kiki ekibadde kisibye copyright eno okubanga bagitambuza kugenda mu maaso? Ekibadde kigisibye nti ffe naffe bennyini tubadde tetufaayo nnyo emabegaawo. Copyright etteeka already weeriri naye mulimu ebibulamu naye nga tetubitegeera n'eririwo tetulitegeera naye eno effort ffe abatono abamu abadde bafuddeyo making sure nti buli muntu ategeera ekigenda mu maaso ategeera etteeka eririwo n'ekyokubiri ekirina okukyuka mu tteeka lino epya mu amendments etulina okukola era ebimu ku ebyo betukubadde tukwatako tugamba nti bwe twakolera lino eririko ebintu bya digital byali tebinaba kukwatayo naye kati mulabye nti tewakyalina CD zitundibwa tewakyali teepu kati ebyonna etteeka bibadde tebiriimu so byonna bigenda kuyingiramu mulimu n'amateeka against yonna ze bayita conventions ezasayiningibwa okuvaawo nga after 2006 bakolera etteeka lino kati byonna bagenda biyingizaamu tulabe nti byonna bikwatibwako mulimu n'ebintu ebyenjawulo nga bayita private copy levy lyetteeka okulaba nti omuyimbi essente ze zigendera mu bwerere nga abantu batambuza music ku whatsapp ku masimu gaabwe ku ki abafunamuuko ebintu ebimu ebiteereddwamu so ekintu kitambula tulina essuubi ddene nnyo nga abantu abali mu ba-stakeholder ba copyright ebya federation ne UMA tebikwata ate ku bizibu byaffe ebya copyright byebimu era wano olaba tuli ffenna ebintu byetwenamuko enjawukana biri mu nkolagana mu nfuga era tusuubira tugenda bitereeza tukyalina essuubi ddene n'okwogera twogera naye ebizibu byaffe tutambulira wamu era n'obitereeza tutambulira wamu era tuli wano tuli ffenna tulabe nti tubimalawo ffenna.
ekirangiro ekyo Edikenzo kye yayisiza ng'agamba Smile Federation biri oba biri twakirabye naffe naye tulowooza nti yakyamuseemu bukyamusi naye nga tewali kipya kyakoleddwawo. Ekyabadde kyogerewako bikwata ku nsonga za UNCC eri mu ssaawa ya nkyukakyuka era ebirowoozo ebyabadde bisanganya bibadde bikwata ku UNCC era bikyagenda mu maaso. Kino ekyokugamba Smile Federation eri mu maaso ebyo bintu byetaaga teeka okugamba nti waliwo enkyukakyuka, tewali teeka pya likoleddwa era association zikyalina eddembe okuwandiisa empya ne federation nazo zirina eddembe okwewandiisa okuggyako nga waliwo etteeka erikoleddwa erigamba mbu oba federation kino oba kiri. So tetusuubira nti ayinza okuba yakyamuseemu awo naye wabanga ekyo kyalina kukola tujja kikola ffenna tusuubira era wetuba nga kyekyetaagisa tujja muwagira, wetuba tekyetaagisa nga era tujja kukola ki, tujja kusigala we tuli. Ndowooza kyansobye okugamba nti abayimbi tetunabeera organized. Nga abayimbi tuli organized, tulina associations ez'enjawulo, just waliwo ekiteeso nti ezo associations zifune enkolagana eyo yeetanaba kukkaanyibwako era ekyo kya bulijjo. Ebitongole bingi bikolagana naye oluusi nga tebanafuna nkolagana kyentuufu gye balina okutambulirako. So ekyo tusuubira nti kijja kuggwa at some point naye nga tekiina kyekiyimiriza genda mu maaso. Ebizibu byaffe byonna bijja kutereera era tubikolako wadde tetunaba kukkaanya ku nkolagana. Ensonga za UMA ne Federation ogenda mu Parliament zaali za njawulo. UMA yagenda mu Parliament ng'eyagala okufuna okugitangazibwako ku nsonga za CRBTs, zino ringtones zetukozesa ku masimu nga tulowooza nti telecoms tebazikutte bulungi, balina enkola etali nambulukufu nga twagala Parliament etukwatireko okulaba nti bino ebintu bitambula bulungi. Federation yagenda mu Parliament ng'erina petition gye yali etutte mu Parliament. Eyo petition kwaliko ensonga nnyingi naye we twagyetegereza ng'ensonga ezisinga already Parliament ezikolako oba government ezikolako. Ensonga enkulu ku ezo yali copyright yatandika dde okutambula kubanga yateesa ekintu kya copyright yali muyimbi wadde member of Parliament Honorable Hilderman Kiyaga yakiteekayo government nekiblessinga nekisumulula kitambule ne bateekawo n'ensimbi ezikikolako era kibadde kitambula. Nti tulowooza nti tekyali tekyetaagisizza ate kukola ki kugenda mu Parliament gisaba kukola ku nsonga already Parliament gyayise ekolebweko ate ng'olredde bakimanyi naye sitwategeera lwaki abayimbi bagenda okugenda mu Parliament ng'olredde ekibatutteyo olredde eri kyebaliko ng'era ekibatutteyo kitambula era twabanyonyola dda naye ndowooza baali tebawuliriza naye tusuubira nti oba baayagala just batuukeyoko nabo bateekeyo ku face naye nga ensonga ezisinga ze baasaba zaatambula dda era ku nsonga ezimu ku ezo yali eya percentage eya music alina okukubibwa mu Uganda wano. Ensonga olredde waliwo netteeka erikikolako era liri mu mikono gya UCC nga ligamba nti 70% local content. Kyetwali tulina okutukola kutuula nabo okwetegereza ensonga eyo tulabe tugitereezaamu tutya era ffe we twaddayo mu Parliament twabulira Parliament kye balina okukola era nga ffe tugamba nti mu nsonga eyo bateekawo eringanga guideline ku content. Ffe ne tugamba nti eve mu guideline efuuka etteeka nti 70%. So that mutalina kwerowooza bwerowooza naye nga alina kukola ekyo kigambibwa. Mu zino meeting zemusiba mukola entula ez'enjawulo zemukola lwaki zino telecom companies tetulengeramu abazikulira okubanga beetaba mu zino meeting nabo ne bawuliriza endowooza zammwe? Ekyokuba nti telecom zibadde tezituula mu meetings zino kirabika tubadde tutuula eno nabo ne batuula eri. For example Parliament yabayita ne babuuza ku nsonga zino ate naffe ne tuyita naye tetutuuzangako wamu naye ffe kyotwasizayo nga kuma tugenda kutuula ne telecoms era ssaawa yonna tujja kufuna meetings nabo twogeremu nabo tubabuulire ebituluma n'ebiki bye bayinza okutukola okuterezaamuko.